ensi ye kataba siru olaba omuntu abera ku TikTok oko na ku challenging la ku TikTok na ku tacholinga mind yo gamba bwate bayagala kukyusa mindset y'abantu na yafudde ne bagamba ni mwensera mwabadde mwensera mwebale banayuganda kuluna ebyensera mwaganyo bigula ndi amotoka ya lwaki yayidde nakakweza Omutamiivu yayogera nagamba tembadde mu muno nsera naye bonna bajiriddemu ensera ate futusemu kati oyo Omutamiivu nakuwa video nga njagala ogiwulire ne toko ye kwe bajja ebigambo ebyo yagamba ensera futusemu naye bonna bajiriddemu naye emmotoka ng'oyinza okuvuutuka mwotya bonna bajiriddemu ate polisi yatuka okujjamu nejjamu omulambo gumu ng'ayogera tategeera nakyayogera kyenjagala nkulage yensonga kinakuwa video eyo ogiwulirize bwe bajjako ekigambo ekyo bonna ba YouTuber ne bagenda nga batuula enseera leero abantu baganya ekigulu ekyo ne babeera tutokera yabeera ndise teyabadde accident yabadde bo espirika nkubula banna. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.